Saagala kusaaga kaweerezi. Owaya kako. Sena kwata munsawo. Nange neerabira ndi muntu. Nalina kukwata muno omuli akaasa. Daba bwe nkwata muno omuli ekisodde ng'ate kiro obudde kiro nnyo. Ne goba kwane ne bamusaba balance. Kati ntandikiremu 5 n'amaliramu emeka. Kati babigamba ani? Gwe nazo. Yemmekeze zikwereza mukulu. Enakenda 10 nalukuwa. Nedda sebo. Ekimala empaka weekiri. Kumpa sente. Kuli ku radio, Sentinel Radio. Abawuliriza baayo bazze. Ya musumba. Mala kwebuuza ku bakyala bannange. Bwe baŋŋamba nti nkuwe ssente. Weewaawo nga nzikuwa. Kati. Sirikawo. Nange mala kwebuuza ku basajja bannange. Bwe bagamba nti zirye, ng'ozirya. Akabigamba nti sesema. Wamma abakyala mwazze. Omwami muwe balance. Wanji? Twagala ssente, twagala ki? Ndowooza owulidde mukulu. Basebo, ampakange. Atuwakafe! Mwala sesema. Kalina. Nja kwekyanga. Wekyange. Necyange. Kusikira chapati. Kiki, tabula. Lena sente. Ata akubba n'akumala. Abakazi akukuula n'akukuula amanyo ne gagwamu n'akukuuta n'ebibuno. Ate babyenze sinze tunula ng'agayaala. Buli angwatakotaza ate nange sikukuluma. Nange namanya kineeyimirira nsimbi wano tewatunda. Owenzuula tomenyeka. Nze njogola bitono n'enkwatawa. Naye abaami abali mu kivulu kino kivulu kya radio Sentinel radio y'omusumba njagala tubeeko gye twongera kumanya abakazi bano kubanza abali mu maaso nze consultant mu by'abakazi ndi mukujjukujju nnyo singa sibwe guli singa sirina kendya naye njagala mwongera okuyiga abantu bano omukazi bw'omukwana n'agaana toyombanga naye bava buto nga bababuulirira tokkiririzangawo kale okugaana kw'omukazi kalombolombo ne bw'aba akwagala asooka kukola ki atuukiriza akaki akalombolombo gwe kyokola okyusa nkwana fe tulinga roundabout waakuleka wakola ki njagala nkuwa ekyokulabirako nkwana ono ankubye ekyeki nga nkyusizza formula naawe onoogendera ku kibalo kyange 2 mu makanga paka 2 aga. Omwana w'abalodi lupiya nga buli kimyula ate osirengusiŋŋaana neewubye nnyo gy'okola obusi lwakino gy'alabika so nakuwa namba ya simu ya mundaayi kyamagezi gyajamya naye nalinda n'otagikuba mami olina ekyenjo osanze kati ngenda ku mpewo nkulange wonna nti lukiya nabo mpigi asudde n'eddalwa bamulaba mumusaba ntaasi nakuba sente onkubira essimu ngowooza nkyogera nti nno kaliko 5 nali ntegese kuwa 10 ekibi yali nzikiza nsaba obeere mukazi mukulu ekigaano mpeereze ka balansi nze gwenjagala muwone 10 tegeka okulya ezange omanye abasajja tuli bagezi kati nkugeza obwesigwabo n'omwoyo okuwona akatego okukwata mu nsawo obale emitwalo 4 mwagenda ozinzirize siweereze walayi alimba watunyonyonyola omusaaga yena kutomifuno lwali kali katono nyotoze sekamanya olina ekigenderero kale mazima bulijjo nnoonya kulaba tutongozeewo entegeka sekankutadde mu basajja embooko ngamanyi
kyotegeera ndabose n'ebirote byo kale siyinza kuzza ssente kitegeere walugwamu boosi okufuna ekituufu wetulo sabaŋŋamba godi mukopi babakuwadde nnyo nusulukumi ekyali kimpakudde kudda mu kyano onsoleddaako etaano sebadde n'endowooza nyongere 10 kuba nina ekizibu mwatukasimu bwe bonsabye balansi okuba ensonyi kindaze nti teweeyinza nalyoka nendwawo okusa okubaka kuba ku rediyo njizudde lukebe ne bw'oyita sheeka ayimbe mu misa kyoba weerabira balansi. Yes Centenary FM webale kutya ebintu bya siringi lubeyanze kunyola ezaluno zigenze wala n'okufuna obufunyi sente z'emmere olina okukazana zolemedde ezo omudidinyabu balyonguzaki mwane wange bayuuya nze nokuwa 10 mala kulaba nti olina odduliwa sidibuuda nava ne ku bbiya nga nzisonda nenywera kuli omwangungu kinyambye ennyo gaziyensawo ate bwe munkuula so nali ndokose ekintu bakazi nga nsibwa nnyo naye mmwe ne munswamiriza buli ampitako atekenye ebbina era mbawe ssente sikyateesa kati mbala 2 yita mu bwangu mumpeereze ka balansi mirimu gyammwe gindabya ennaku mpeereza akange saagala kusaaga kaweerezi nange neerabira ndi muntu nalina kukwatamu n'omuli akaasa daba bwe nkwatamu n'omuli ekisodde ng'ate kiro obudde kiro nnyo kati ntandikiremu 5 n'amaliramu emeka gwe gwe naziwa ennaku 9 10 nalukuwa nedda ssebo ekimala empaka weekiri kumpa sente tuli ku rediyo Centenary Radio abawuliriza baayo bazze mala kwebuuza ku bakyala bannange bwe baŋŋamba nti nkuwe ssente weewaawo nga nzikuwa kati sirikawo nange mala kwebuuza ku basajja bannange bwe bagamba nti zirye ng'ozirya akabigamba nti sesema wamma abakyala mwazze omwami muwe balansi wangi twagala ssente twagala ki ndowooza owulidde mukulu basebo ampakange atuwakafe muwala sesema nja necyange kusikira capati kiki oyotabula lena sente bitigiri akangabana akwakalofuna tyamaani katotaka sente wemiba kwebaziza butanywa bbiya kubanga tagula siringi 10 nekuba kazeera kikole abanyiriddo twesonyiwe omuntu gwasisabye baabulwa ensonyi yegwe wetulubya okudde mu nsawo osimbuka wawe kuba endobo ongeresaayo balansi endudde n'okulaba omwami asaba obaye n'olukwewa kirizifa wamma abakyala nekyakikola sisesemanze balansi simulina kale siba kiri bannange nzekoyita omubingu wakasa ntukozesa ente tozala abalungi bwomukato bwe ku bukopi bwokukakasa wafuna omukazi
yekanga omwegudde naawe busiru butalaba wakukiriza nandikuwadde akafangata kata tonzibye kutebuse kusajjako obadde ogoba ku nkulo gwe mubbi aganye okusesema onsibi olukumi ate olemera balansi yabumbujja bikyataswaluka nali muguza kyankoleza balansi aganya bwotogenda kunziba ndayira nakimbugu enziri zaseiterokuya walayika kubeere kunzita tontiisatiisa ngesigaba balansi njakukola ekikyamu matiri ebyowowoola nkuyita kwewusa kiwafa buli omusajja akuwasa abalinga kwembesonye njakuyisa obwereere mu kkubo kagomandaze enkwana ekulemye kale tuteese ng'abantu abakulu ese bikyakabira ne balansi tubeere bumumbe nga kibaze nyongere kumifune mulalepya basajja bannange omukazi anziba ube nduulu ng'omusiru w'ekyasa tubeere bumumbe nga nkufunye nyongere